العالمين صلاة وسلاما على أشرف الأنبياء والمرسلين خيار من خيار من خيار. قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة الجارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. متفق عليه. matenda amajjuvu ga Allahu tabaraka wa taala tumusaba asse ebyengera n'emirembe eri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabbi atugamba mu hadithi nti omwana Adamu bw'aba afudde naddizibwa eri Allahu tabaraka wa taala ng'ayawukanye n'obulamu bw'ensi eno, emirimu gye gyonna gy'abadde akola, abadde musomesa, abadde mulimi, abadde n'ofiisi, abadde mukulembeze, nabbi atukakasa nga atugamba nti emirimu gyo gyonna giggwaawo illa min thalath, okuggyako emirimu eja esatu. Nabbi n'atugamba nti omulimu ogusooka sadaqatul jariya, saddaaka ekulukuta. Saddaaka ekulukuta eri mu bintu bingi nnyo, naye ekyokulabirako ekisinga obulungi era ekyokumpi okuba nti omuntu azimbye ekintu, ozimbye muti, ozimbye masjidi, abantu nga bagifunamu that benefit, emigaso, ng'ovuddewo naye ng'ekintu kyewaleka ku nsi kuno abantu basigala bakiganyulwamu. Eyo sadaqatul jariya. Aw ilmun yuntafa'u bihi, oba olese irimu abantu egasa abantu, obadde musomesa, osomesezza abaana irimu, nabo bagisomesezza ne bagisomesa, osigala ofuna empeera kuba irimu gy'oba olese ng'osomesezza ogenda gifunamu empeera paka ku muntu alisembayo somesa ky'osomesezza. N'ekisemberayo ddala aw waladun salihun yad'u lah, oba olese omwana omulongoofu akusabira. Naye hadithi eyo eyina muradif, eyina opposite. Ebintu ebyo ebisatu birina opposite waabyo. Ekisookera ddala sadaqatul jariya, bw'ova mu nsi muno nga toleseemu saddaaka ekulukuta, lwana nnyo okuva mu nsi nga toleseemu kye tuyita dhambun jari, ezzambi erikulukuta. Kuba ezzambi eryo bw'olireka mu nsi muno ligenda kukulukuta paka ku muntu alisembayo lipracticinga nga naawe okola ki, nga naawe ofunako. Ekyokulabirako mutabani wa Adamu alaihi ssalam, kissa tugimanyi bulungi eri mu suratul Maida. Omutabani yagenda natta munne olw'ensonga Allah ze yayogerako mu Quran tuzimanyi, era kissa ffenna tugimanyi. N'agenda natta munne, ye musajja ku nsi kuno eyasooka okutta munne. Allahu tabaraka wa taala n'amuwandiikako nti buli muntu yenna afa gwe basse naye asigala afuna ezzambi eryo, ye dhambu jari. Yafa ddi mutabani wa Adamu alaihi ssalam, mirembe gyadda nga naawe kenyini tonnasuubira nti ku nsi olibaako, naye paka nakati ila yaumina hadha asigala afuna ezzambi eryo. So bannange tulwane nnyo okuva mu nsi muno nga tetuleseemu, bwe tuba tulemereddwa okulekamu saddaaka ekulukuta, lwana nnyo ove mu nsi nga toleseemu zambi likulukuta, kuba lijja kukulukuta ne bw'onaafa emyaka 1000 era ezambi eyo lijja kukugoberera ebbanga ly'omala ng'olireseemu. Ya dhambu jari. Ekyokubiri, nabbi yagamba nti bw'oba ofudde ekintu kyosigala ng'ofunamu empeera, ekyokubiri ilmun yuntafa'u bihi, irimu egasa abantu. Era muradif opposite yekyo nti bw'ova mu nsi muno ng'oleseemu ilmun, irimu alladhi la yuntafa'u bihi, etagasa bantu, abantu gye batafunamu, osigala naawe ofuna ezzambi ila qiyami saa, paka ku lunaku olw'enkomerero. Tugeze irimu ki? Olagiridde abantu websites enkyamu nti abannaye bwe munaakozesa website eno wano we banywera omwenge, wano we bakolera bwe bati, ekintu kyonna ekikyamu Allahu tabaraka wa taala kye yatugamba ntuleme kwekwatako
kye yatuziyiza n'omubaka we sallallahu alaihi wasallam gwe kasita okisomesa abantu ne bosomesezza ne basomesa bye basomesezza ne be basomesezza ne basomesa bye basomesezza naawe ojja sigala ofuna ezambi eryo nga Allah alikuwandiikako ne bw'oba wava mu nsi muno emyaka lufukunya. So tulwane nnyo era tusabe Allah tuleme kuleka mu nsi muno ilmu ng'abantu tebagifunamu nga tegasa bantu. N'ekisemberayo ddala nabbi yagamba nti bw'ova mu nsi muno ng'oleseemu omwana omulongoofu alladhi yad'u laka, ojja sigala ng'ofuna empeera paka ku lunaku olw'enkomerero. Era tukimanyi bulungi mu hadithi endala omuzadde agenda kujja mu maaso ga Allahu tabaraka wa ta'ala walahu hasanatin ng'alina ebirungi bingi amthal jibal. Nabbi yatuwa example nti obungi bw'ebirungi ebyo bigenda kubanga biringa ensozi, obunene bwabyo obungi bwabyo nga biringa a mountain. Nabbi n'agamba nti omuzadde agenda tutuuka mu maaso ga Allah agambe ya rabbi bino byonna nabijjawa. Nabbi amugambe, Allah amugambe tabaraka wa ta'ala nti ebyo ebirungi byonna byolaba listighfari waladika laka, omwana gwe waleka ku nsi ng'akusabira byebyo, eyo y'empeera gye nkuwadde. Opposite y'ekyo okuleka mu nsi muno omwana nga tamanyi kukusabira kiba kya nnaku nnyo okuva mu nsi muno ng'oleseemu omwana nga naawe kennyini okikakasa tasobola kutuula wansi n'agamba nti rabbi ighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Kiba kya nnaku nnyo okuva mu nsi nga tolinaamu mwana asobola kutuulaawo kusabira. Ojja kuba ofafaaganyiddwa wano ku nsi era ojja kuba ofafaaganyiddwa oluvannyuma lwo okufa. So mbakubiriza nga nange seereseeyo mabega. Ebintu ebyo ebisatu tubyekwateko, tusabe nnyo Allah atusobozese okuba nti tubireka mu nsi ebyo nabbi bye yayogerako, era tuweewaze nnyo Allah, tusabe nnyo Allah tukingirize okuleka ebyo opposite y'ebyo ebintu ebisatu. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.